Don't check there, Mr. Busman. Shuffle as you see on the side and wait for your wife. I will cancel. Agroways Uganda Limited. Akaluko kulonda banamukisa bagenda okwerolera ku mpaka z'obumotoka bombi ssaawe za Formula 1 kakwatiddwa era nga banamukisa basatu bebe wangulidde olugendo lwa Abu Dhabi ne Dubai. Yes. Okay, thank you. Banamukisa basatu okuli Henry Bitalabe, kampuni ya Agroways Uganda Limited ne Matthew Mwesije bebe wangulidde olugendo okulaba ku mpaka ezinattojera ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Bano begase ku bataano bamaledde okuwangula nga kuno kuliko kampuni ya Epsilon Uganda Limited, Sowed Kategano, Lubega Isaac, House Wilson, kampuni ya Global Coaches Limited ne Ronald Kamsere ne baweze ennamba y'abantu 8. Ombaka wa Italy mu Uganda ow'ekitiibwa Dominico Fonara nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ayozaayozeza abawanguzi olw'okutuuka ku kkola lino wabula n'asaba abakulembeze b'ekibiina kya Formula 1 mu ggwanga okukola buli kisoboka batumbule omuzannyo guno mu ggwanga. Races in Uganda will be, the beginning cell of even a higher level motorsports activities, and I would really love to see a Ugandan driver becoming Formula 1 champion. Ate ye president w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Formula 1 mu ggwanga Solomon Kagira ategeezezza nti Statayers kyekoze eky'okutwala abawanguzi ebweru beerolere ku muzannyo gwa Formula 1 kyagutumbula nnyo wano mu ggwanga Uganda. Kigenda kuteeka motorsport mu Uganda ku mutindo gwa ggulu nnyo lwakuba abantu abasinga badde balaba obumonoka ku TV nga tebabutegeera. Ekisinga obukulu nti Statayers edirectinze Formula 1 ku karting. Ate karting mumutandikira ba driver aba rally n'aba Formula 1. Bo abawanguzi b'akazannyo ka Formula 1 Pirelli bategeezezza nga bwe bali abasanyufu ennyo era nga beesunga lunaku lwe banasitula kuva mu ggwanga. Okulaba obumotoka sipiri gye butambulirako, okulaba ababuzi ab'enjawulo, mbadde mbalaba ku TV, okulaba abayimbi be boogeddeko, okulaba ebintu bingi nnyo. Abu Dhabi nsi y'Abawarabu, waliwo omuzikiti kapitalo gwe baŋŋamba Abu Said, njagala okugenda okugulaba banga gwe gusinga okuba ogumu emirungi mu nsi yonna. I didn't know there was a draw, and not until I had fixed my tires that I was told there's a raffle draw you pick. So I think it was a blessing on my part, and it is a great opportunity to go and see Formula 1 live in Abu Dhabi. Abawanguzi bonna bakusitulwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogende Abu Dhabi ne Dubai okwerolera ku mpaka za Formula 1 eziggalawo kalenda ezinattojera ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindiri. This is Kingdom TV.